Ono talondera wakati w'emmotoka pikipiki kati nze mbabulirako wali nenyola nenfubira kati waliwo waddewo pikipiki wano nga bagitaddewo yeesigamye wali n'enkoko kati nga sisobola kuvaayo eri bano bampakanya mbagamba mufa mudduke abasajja bagenda batta bawakanye kati mukuwakana ono Eriyasajja apakinga emmotoka mbagamba mudduke agaana kakati kizitajagimufumitako emabega abasajja baafutuse wano ng'amasasi ge bakuba gayiika kati ne bagiwetera wali ne badda ngenda okulaba Kizita alwana mutabani wa Jemba ye bamukubye bagamba nti waliwo gwe bakubye essasi mu kugulu tumutaase mugamba nti essasi liveeko Kizita gwe banoonya dduka kati Kizita afuutuka wano agaana musika namusisa mmotoka omuyingalo Kizita okuyingira mu kukuba omusajja essasi lyakutaawo nze lyasitamizaawo wansi Kizita n'adduka n'agenda kati abasajja ne batandika okukuba emmotoka eyo ebigala ne bagyongeramu n'amasasi nga balowooza waliwo abalimu naye nga mulungi ekyafa naffe kyekimu nsi noti abaana b'abantu ono yadduse babadde mu mmotoka eyo mu kigagga batayirizemu kazadde bbiri super custom ne boni bagenda bayita ipsam ali mu kutuka batusanga wali mu maaso kukida ku mmojo musajja ayita mmoloka ono amuwuggula bavuzemuka mu kisongo tugiwamu wano era ekiwulwa ku sheewo netufuuka tukaba mu tawuni ate abatwetola batutikira mmoloka wali watukimoota netufuuka tugenda wansi kasonja batufunze ono wamawuzeyo masasi musajja akudde emabega afunze ono wa ipsam okujja n'akuba amasasi mu mmoloka munda ne bakwata bantu badde babiri atukwata munda musajja n'awutomakatimayofayo etufuga n'akomawo wano mu tawuni tukaba mu tawuni netubuukamu abasigaddemu abakubiramu amasasi netubuuka naye nga omusajja afaaki esembamu bagamu kona bakujjewa tusigalewa tukyalina byakulonda akalulu sika abantu wabula kabasirikale bakulutwaliwo essasi mukukulu ali mu ddwaliro wakumaguma ne munnange omulala omwana omulala bamugoja kumaguma ali Masaka bakuba essasi mu kabina emitakola ali bubi nnyo netumenye baana wano batawone ebiri mu kisenga buli katusalira kalulu kuba meya sika abantu kabasirikale kuba tetulina musango gwonna gwe twakoze wadi basirikale ba mulungi natutambula ekiro mu balonzi nabo nga batambula naye ate basobodde wano kumujjanjabira wali Masaka obudde buno. Nzikanga Bijojo William nze omu ku beesimbyewo wa meeya wa Ssembabule Town Council KDN UP. Ekiro ekyakeseza olwaleero okulonda olunaku lwadde lwakubiri ekiro twalumbiddwa bannaffe okuva mu kampu endala aba munnaffe yeesimbyewo mu kalulu mulungi Bashira ne batukolako effujjo yazze n'abamagye yaddayi n'abamagye batadde emmotoka super custom emu yabadde Nuuwa nga njeru nga ziribikkiddwa namba plates nga tusobola kumanya naye abantu abamu betwalabye mwabaddemu abalizaavu abakola mu Ssembabule bebadde bakozesa n'abamagye abamu bebafunyeyo abamagye badde nga basatu nga bali mu mmotoka omwo ne batulumbagana olw'okuba twabalemeseza okugaba ssente ne batukubamu amasasi bwe batukubyeemu amasasi abaana betwadde tuli nabo abamu ne bakuba amasasi kwabaddeko abaana babiri omu bamuyita Sekiwala Looja ali ku kitanda akoleddwako gyali ali mu kujjanjaba afuna bujjanjabi ku ddwaliro erimu wano Ssembabule owagumaguma omwana omulala bamuyita Male Medi ye yabadde azze kuduuka gula airtime mu ssaawa ezo n'akubwa essasi mugongo wano wansi nga ku kabina naye ali mu mbeera etali nnungi ali Mulago Masaka. Ekyamazima tukoleddwako effujjo ery'amaanyi ddala simanyi lwaki akalulu kano akasookerwako kabwamu effujjo okutuuka kweyolevu. Ebintu ebyo tebikomyawo era emmotoka ziri wali zonna ezakubiddwa kyemmanyi
abamawulire muzirabye emmotoka bbiri zonna zakubiddwa amasasi ebisosonkole by'amasasi ebimu amasasi agamu gayingidde mu mayumba g'abantu mu tawuni wakati awo. Situkomye awo bannaffe abamu bali mu mbeera etali nnungi era be twaleetegese nga beejenti bali mu kwekweka. Mpulira nti akalulu kano akagenda mu maaso kize ndeese emmundu era tukubya amasasi abantu. Nze sinaba kumanyayo omuntu yenna akubiddwa sasi ate nze sivunaanyizibwa byakwerinda. Nze ndi wakati mu kunoonya akalulu n'okulaba obuwanguzi bwange nga butuuse. Ebisigadde by'okwerinda nze sirina kakwate ku byo. Nze am a civilian era ndowooza ekyo nga bw'ola manyi politics bwabeera naye nze ekyo sibimanyi era mbyesambira ddala. Niwabawo amasasi agafuluma kituufu naye tewali yafudde, bafunyeeko ebisago naye oluvannyuma lw'effujjo eryabadde likolebwa abawagizi b'enjuyi zombi nsuubira nti naddala oluuyi olwa mukulu Kangave ali ku tikiti ya Nuupu yabadde agezaako okutayiza emmotoka endala ezitambula nga balowooza nti emmotoka ezo zirina ebintu byezigaba oba oliawo n'okugulira abalonzi. Kaakati ate nga emmotoka tebamanyi nti olwedde mulimu abasirikale, emmotoka ezo ne batandika okuzikuba amayinja. So nga bw'omanyi nti emabegakaawo waliwo omwekalakaasi yakuba omusirikale waffe ejjinja era limutuusaako obulabe. So kati tukyakitwala nga kyakuzannya omuntu waba nga akozesa ekyokulwanyisa kuba n'ejjinja nayo kyakulwanyisa. Mwabasoma ebyafaayo mukimanyi nti Dawudi lye yakozesa okuba Goliyaasi envumula eyo. So bwe bakubye amayinja abasirikale bano bagezezzaako okubamukuza ndowooza n'amasasi naye nategeezezza nti bakubye mu bbanga. Kati ndowooza oba zino ze bayita obuganga biki something like that ne bukwatako ku bantu abalala. Naye nga okunoonyereza kugenda maaso, poliisi eri mu kunoonyereza era ntegeezeddwako nti bene bye basuubira babadde mu kuba amasasi era ne bakwatibwa we bali awo ku poliisi. Poliisi ekyabaterese ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Naye nga njagala kusaba abantu baffe nti amaanyi tegalya. Bw'oba olina kye weekengedde mutukubira amasimu ofiisi zaffe weeziri, naddala ofiisi ya RDC weeri, okulaba nti ekoordinatinga n'ebitongole ebirala omuli nga poliisi ne Electoral Commission okulaba nti